ekulera omuntu wa bulijjo wabula nnyo kuba nti otugoberera kankubuulire nti waliwo ennyonyi obwaguuga ekibuga ekiyitibwa Caracas gye tuli katusooke twetegereze a heavy Russian cargo aircraft batugambye waliwo ekinyonyi ky'eggwanga lya Russia ekyamazidde okuba nti kigenda munda mu ggwanga etibwa erya Venezuela. Mawulire gaakavaayo kaakati ne batugambye nti Russia alabika alina bye yatikkudde ekisaawe ekiyitibwa Simon Bolivar International Airport. An extensive multi-stop flight bwetu yarondoddwa okuva munda mu ggwanga etibwa erya Russia, a move likely to heighten tensions wakati wa America ne Venezuela. Nyonyi ampuliriza netisi nyonyi netisi ate nga byetikwa oluseetera okwetikka ebyokulwanyisa flight tutegedde nti yabadde operated company etibwa Aviacon Zito Trans ZIT Aviacon Zito Trans ZIT company yabasajja bayitibwa abarasha under registration RA 78765 yeyo ebadde identified nga Irushini oba IL-76 nnyonyi bwaguuga abasajja abarasha bamu ku basajja basinga okukola ennyonyi obwaguuga enetisi zi Irushini kati batugambye RA 765 Irushini 76 mu bufunze yabuuse okuva e Moscow negenda paka munda mu ggwanga lya Venezuela. Kati ensonda zitegeezezza nti ennyonyi eno yavudde mu region eya Russia gye bayita Moscow ekola ne capital city era negenda maaso n'okuba nti yakoze multiple stopovers. Yagenze ewummulamu kubanga olugendo lunene okuva munda mu ggwanga lya Russia okutuuka e Venezuela okuva ewa Putin okutuuka ewa Maduro olugendo lunene. Kati amawulire ge tuyina mu the inside story gategeezezza bwe gati nti ennyonyi eno olw'okuba nti yabadde tesobola kuva Russia direct n'egenda egwe Caracas yasoose n'ekola stopover yasoose mu ggwanga lya Armenia n'eggwanga lya Russia enkolagana weeri kakati yasoose n'egwa mu ggwanga lya Armenia n'egenda maaso n'okuba nti yanywedde amafuta agasoose n'eddamu n'ekola stopover endala bwe yabadde etuuse ku Semazinga Africa stopover endala yabadde munda mu ggwanga lya Algeria nawe kigambe okuba nti yanyweddewo amafuta ennyonyi ya mu Russia n'eddamu n'ekola stopover endala munda mu ggwanga erya Morocco n'eteekamu dikini omulala. Ennyonyi eno yaguddeko munda mu ggwanga erya Senegal n'egwako mu ggwanga erya Mauritania gye yavudde n'esala Atlantic n'egenda paka Venezuela yagenze enywa amafuta. Kakati ennyonyi ekika ekya IL-76 heavy lift aircraft ezo mbagambye nti zibeera bwaguuga zimanyiddwa okuba n'obusobozi okutambuza up to 50 tons of cargo esobola okwetikka tani 50 tani erimu kilogulamu 1000 kati esobola okutwala kilogulamu 1000 emirundi 50. Kinyonyi kinene bwaguuga kiyina significant operational flexibility kisobola okutikka abantu oba ne kitikka emigugu. Netugenda wano aba flight tracking data abalondoola zitambula zitya mu bbanga evaawo eragawa batutegeezezza ne bagamba nti ennyonyi eno bagenze ogyetegerezanga olugendo lwayiseemu okugenda e Venezuela si lwero olwa bulijjo ekyongedde okuleetawo envuuvuumo nga kiyinzika okuba nga ne bye yabadde etwala tebyabadde bya bulijjo kubanga okugenda e Venezuela yabadde talina kuyita mu Armenia ejje eyite mu Afirika egende eyite Mauritania yasinze kuyita mu Afirika. Ole gategeezezza nti ennyonyi y'Abarasha yasinze kuyita mu Afirika lugendo yavuze luwanvu kigambibwa okuba nti yabadde eyagala eyite mu friendly airspace
nga tenaba crossinga Atlantic bayagadde yite mu mawanga nga gali friendly n'eggwanga eritibwa erya Russia era nti kino ekyabaddewo kyongera okulaga nti waliwo a deliberate effort eri Abarussia okwongera okutwala ebitundu naddala ebya West Africa. West Africa kakati egamba nti tiemu Russia kubanga Abasenegali bakkiriza ennyonyi n'egwayo, Mauritania bakkiriza, Morocco, Algeria bonna. Jjukira nti wabaddewo kaweefube ogoba abazungu naddala Abafalansa mu West Africa okulaba nti bafuna eggwanga erya Russia nga patana waabwe n'ebipande ebya Vladimir Putin mu mawanga gavumenti gye zibadde zigenda maaso n'okuba nti zikyuka eno mu West Africa ebipande bya Vladimir Putin bibadde birabwako nga babiwanise. Kakati n'ennyonyi bagiyisiza mawanga ago. Aviacon Zito Transi ye kampani nyini nnyonyi eno mpuliriza. Jjukira nti amawanga ga Bulaaya eno kampani eyitibwa Aviacon Zito Transi. Amakampani amawanga ga Bulaaya agawerako bagisaako natti. America kampani eno yagisaako natti. Kigamba okuba nti ekolagana nnyo n'amagye g'eggwanga lya Russia era ebadde nnyo wakati mu kutambuza emirimu egya private security entities ez'abasajja aba Russia omuli ne group eyitibwa Wagner nga bagideployinga across Africa n'amawanga agawerako mu kitundu ekya Asia. Eno kampani eyitibwa Aviacon Zito Transi ZIT eya Russia ebadde ewaayo nnyo ampuliriza obuyambi naddala mu kutambuza abasirikale Abacuba ab'ekibinja ekiyitibwa Wagner oba Wagner. Kale nno Amole gategeezezza nti ennyonyi eno bwe yagenze maaso n'okuba nti yatuuse wali munda mu kibuga ekiyitibwa Caracas eggwanga etibwa Venezuela yatikkudde mangu nnyo ebyagenze maaso n'okuba nti wabaddewo akeetalo focus yonna n'eteekebwa ku nnyonyi eyo eyabadde erandinze munda mu ggwanga ero nga kigambibwa nti yabadde erina byegenda maaso n'okuba nti etikkula. Babadde balina bye batikkula. Babadde balina bye batikkula. Ekyongera okulaga nti Omurasha newankubadde nga tayogera Assad yagenda bayinza obutakkiriza Maduro kugenda. Abavenezuela n'Abarasha era tukizudde nti gye bavuddeko baateeka omukono ku ndagaano eyitibwa Sovereign Defense Partnership. Bayinawo Sovereign Defense Partnership ebagatta. Singa Venezuela aba yeetaaga obuyambi bonna obwa defense asobola okukuba essimu kubanga bayina. Bayina mpuliriza ekibagatta. Simon Bolivar International Airport ground crew yalabiddwako nga yeetala nga balisiivinga ennyonyi eno without delay. Nature of the cargo remains undisclosed. Tetunnaba kumanya baatikudde ki naye nga bw'owulira nti bano batera kutambuza byakulwanyisa. Wagner babadde bagitambuliza ebyokuwansobireta mu Afirika. Oyinza okutegeera nti abasajja bayinza okuba nga baleese ebyuma. Biteekwa okuba nga byabadde either logistical support or a transfer of specialized equipment. Ng'Omurasha yaleese. Ng'Omurasha yagenze maaso n'okuba nti yaleese. Bwebitone bigenda maaso n'okuba nti bitambula twongedde okukizuula nti eggwanga lino eritibwa erya Venezuela lirabika nga lyatandise okuba akasimu eri banywanyi wabagamba nti bannange waliwo omulaba ayagala okutulumba ali mu lujja tannabakonkona ku lujja naye nga tumulengedde ali emabbali aw'olujja lwaffe ayagala kutulumba yensi eyitibwa ya United States of America. Kakati waliwo reports zote zinnaba kubeera confirmed ekyennyonyi eno at least kyo kibadde confirmed. Kakati reports ezitannaba kubeera confirmed batutegeezezza nti America batandise okunoonyereza bakitegedde nti eggwanga lya Venezuela bayinza okuba nga mu kaseera ke kamu Venezuela. Yes, mu kaseera ke kamu nti Venezuela bayinza okuba bamaze okutikkula drone ekika kya Shahed enkula y'omu Iran. Batandise okukyetegereza balabe obutuufu bwakyo naye ng'okusinziira ku mawulire ekitebe ky'ebyokwerinda kigamba nti wayinza okubaawo thousands of Shahed drones and weapon systems ezivudde Iran nga zigenda Venezuela. Irani nti naye ayinza okuba atutte. Ennyonyi byetutte byo tebinnaba kutegeerekeka. Bati nga tukyali ku byennyonyi byetutte amawulire ge tuyina gategeezezza nti 10,000 eza Shahed ne weapon systems endala okuva Iran
nezo zimaze okutuuka munda mu ggwanga lya Venezuela zituuse zitya nga America tategedde bakyetegereza balabe. Iran yagala kukola atya, Russia yagala kukola atya. Russia mukwano gwa Venezuela, Iran mukwano gwa Venezuela. Kati drone ezisinze okuleeta obuzibu e Ukraine zezo zibayita Shahed. In fact omukulembeze wa Ukraine gwe bayita Volodymyr Zelensky yabadde ayogerako eri abamawulire abategeeza nti drone za Iran zibayita Shahed. Kakati ennaku zino zirina obusobozi okukosa Ukraine okwenkana emizinga gya ballistic. Zikosa okwenkana ballistic nti Russia takyetaaga okuba kuba ballistic. Awandibadde ballistic oteekawo drone gye bayita Shahed. Kati America nti akitegeddeko nga bayita mu intelligence yaabwe bagenze maaso n'okuba nti bakitegeddeko nti omusajja ayitibwa mu Iran ayinza okuba yatikudde dda 10,000 ez'ebyokulwanyisa okusinga batugambye ziyinza okuba drone. Bakyanoonyereza lwabe kyekigenda okulabika nti kyeddako naye nga bunkenke wakati wa Venezuela n'ensi eyitibwa ya America bugenda maaso. Kigambibwa nti abanywanyi ababiri ab'e Tehran ne Moscow baagala kusitukiramu okuyamba ku Maduro. С днем Великой Победы! Ура! Ekula eri omuntu wa bulijjo SH Family Hardware bali wali kukubeera genda ku headquarters eza district ewa Kiso opposite Masjid Nur bakujjukiza nti balina buli kikaje business okubbeeya ennungi bya plumbing cement mu bika byonna emisumali tanka mitayimbo sengenge mataala era bagamba nti gula bunamu account teeka ku sente empulampula tuukiriza ekiruirwa kye ekyokuzimba essimu eri noti musamu noti 34354 noti musamu noti 34354 ojja kuba bafuna bulungi. Salamu Bank Limited bagamba nti bakuleetedde akapya ye visa card takwetagisa kuba na account mu Salamu Bank oli musuubuzi ogenda kumula hijja oyagala kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo owona okutawana ne cash okugifuna bagamba nti kyali letabira Salamu Bank agenda kulwenza oli court semabega wa High Court oba okube ku noti 3 B3 lukaga 99 WhatsApp eri noti musamu noti 38888 Salamu Bank ne kujukiza nti erungamizibwa bank enkulu ya Uganda sente ez'abakasoma zibaterekayo zikomibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 12. Olukungaana lubadde lusuubiddwa wakati wa Donald Trump n'eggwanga lya Russia finally kikakasiddwa nti luli cancelled. Kanzije nkubuulire Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga star #9 ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza gatwolekera okulonda ku 226 babatunulira ensonga abazekenneenya era abazigoberera mu Kampala basazeewo nate okulonda oyo afaayo nnyiri omuntu wa wansi amanya ebibaluma afa kuba bodaboda wamu n'abataxi ab'obuttale enguudo ennungi ebyobulimo birungi abavubuka abakyala wamu n'abakadde. Salimu Nkulu Nsubuga nga mmeya waabwe owa Kampala Central atakyukakyuka era afaayo nnyo eri omuntu wa wansi tasosola muntu yenna mu byabufuzi. Salimu Nkulu Nsubuga ye mmeya wa Kampala Central owaddala londa Salimu Nkulu Nsubuga nga mmeya wa Kampala Central tukuume ebikoleddwa. Hello? Hello? Jebale ko Mami Gerard. Kali simu na jebale. Onoyoga ko no manyi bata Bruno Betty okuva mu MTN Momo. Yes sir. Mami Gerard walongo ko kibata get the power to win. Mwa wangulira obukadde komye ba MTN. Kiwuliranga ko mukwana. Nenda. Nenga Mami Gerard Momo ogikozesa. Ngikozesa. Kajagala kubulira amazima gennyini Mami Gerard nambe tugenzo gisange nonge kozesa Momo bulungi. Era ngo oli omukuba wanguzi wanga ba week eno. Kizije mpangu doba. Nchirete ogumye onywedde nti kugambe. Kingambe. Mwami Gerard wangu dobukadde 10 okuva mu Momo. Katonda yebale. Yee Mwami Gerard obukadde bwange 10 bwe nkuwadde bonna okuva mu Momo nogamba Katonda yebale. Watire mpaka kusanya ompulidana. Wali kali ate nebaza. Ogaba cash ogaba soft money. Ati Momo mbukutira ku simu obulamu ne bunyuma. Njagala zende zirabe ku simu. Service center MTN awoli eri ogimanyi weeri.
Njo kimanyi. Ocho kati njagala ogendewo service eto bagambe nti bankubidde namba yine enkubidde MTN tempangudde obukadde 10. Okay. Tugenda kwenoonyeza ffe kennyini nga bwenkonoonyeza nekkubira essimu mukama wange. Kale sebo. Tweyanza gwebala okubeera nga ate mwana waffe okozesa momo. Manda Mobile yino. Koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data warayisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles, dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile. Koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Triple your fun. Booster. Triple your games. Booster. Triple your data. Booster from MTA. Booster. Triple your movies. Booster. Triple your downloads. Booster. Triple your GBs. Booster from MTA. Booster. Booster. Kubisamu amasanyu go emirundi 3 ne MTN Booster. Bando ya data eyanna maddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emunoti *222# oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda. Pal FM ikulira omuntu wa bulijjo webale nnyo munywanya akyataddeko nawuli akadde kano. Tugenda okweyongerayo n'eddwaniro otumale tukkirire kwano ku muliraano TZ. Wabula akanso kenziremu kujjukiza Pure Herbs Clinic bakujjanjabisa eddagala nga lya butonde. Omwami yali nga bagazi wa prostate gland omusogo gujja bugwesiba obuka mukago ekyupa weeri ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka bagikuleetedde egenda kuyambako odde bulungi engulu bagiyita prostate hub ku mitwalo 4 n'ekitundu bagenda kuba kujjanja bone bulungi ate gwe omuvubuka wezanyiikiriza kuno nafuwa mu size nafuwa amanyi ne size ng'ebula mugenda ofuneka alpha bakakuleetedde nako ka mitwalo 4 n'ekitundu infection ezikutawanya gwe omukyala gendayo naawe omwami abatawanzibwa omugongo ania nammwe abalumizibwa usaz ekika kyonna usa habs wali ku mitwalo 4 n'ekitundu byonna wali ku Pure Herbs Clinic ekyebando emabega butaba supermarket esimu ya 0752 9824 075 2 98 24 076 318 076 oba bakubire ku noti 752 98 wajja kuba bafuna bulungi bannafaabo aba Pure Herbs Clinic wali ekyebando bakujjanjabe oterere bulungi. Songa Prestige tukujjukiza nti osajja wa mulembe mwekwate alimu ekirisa zimbo mubiri abagenda ku mikoro mwekwate ababeekeri mweyune anti akekereza n'ofuna magoba agawerako mufune maduuka na supermarket zikuli okumpi mu kikuubo genda okukyapa General Enterprises opposite Nambusi Arcade. Munafalumu amannyo gago bagalimu ebituli bosa ekinyogogo bekyokya gasanyalala bosenya ebibunu bivaamu lusaayisayo gayiza ku ludda lumu munafa awunyaakamu asensa nana haba mouthwash eddagala etuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo eza buli kika naye tugamba nti weegendereza bafeerete bakuguza kapa mu kutiya kakasa nti bakuguzizza nana haba mouthwash yakakasibwa NDA agenda mu pharmacy ne drug shops zonna okwetoola eggwanga ate gwe alumwa omutwe magulu musujja mugongo oba gwafuna omuli omubiri nga weebasa ekiro obulumi mu nnyingo nywa eddagala eriyitibwa Chocomel. Eddagala ligenda kugumya abasirikale abali mubiri gwo balwanyisa endwadde ezikusombwa. Chocomel nekakasibwa NDA musange mu pharmacy ne drug shops zonna okwetoola eggwanga. Nkujjukiza Sibyangu Dare Supply bakwebaza olw'okunywa amata gaabwe bakubeza okwongera okuganya kubanga malungi ddala bagamba nti oyagala kusuubula genda wali ku ofiisi enkulu Nateete bali kumpi n'ebitaala Ekibuye Namasuba Masanafu Kasenge Kabowa Nsangi Kibumbiro Kawuku Katwendeje wamu n'Ekireka essimu eri noti 2 288 noti 78 89 35 nkaaga munya ufune bannafaabo aba Sibyangu Dare Supply songa Moods Management Services nga bulijjo bali bukote zimbe ekitibwa Kamule bakujja kusoso opangisa gwe alengo okwoye okuguba n'abapangiso n'ekizimba apartment oba keto fayo bagamba nti bakwasa ekizimbe bakubanyize Yesu ufune sente mu budde ate ng'ozifuna mulundi gumu
aba modus bali ku noti 559 73 noti 597 noti 778 2553 ship with us Besigye agala kusabazibya maguzi byo okuva ebweru gwanga bagamba nti bajja bikuletera mu nnaku 17 bijja kuba bimaze okuba nti bituuka Mombasa okuva Mombasa paka Kampala ennaku 3 oleta container number oba yagala kwegatta ne banno mu kwetebwa group gye bakwema ko kweza sente China ne bakunga ku suppliers batuufu n'okulamuza obutale bwe China genda ku Mansa Plaza level 2 room number S13 okulira na Equatorial Mall esimu noti musamu noti emu nya mukage emu lukaga kyenda noti musamu noti emu nya mukage emu lukaga kyenda banafabo obafune abulungi kakati nga tukyali mu ddwaliro katumalirize gano Russia leta chuma ku chuma abarasha baleta chuma ku chuma naye mu byonna ekibuuzo kiri nti binagwerawa kati meeting bagisazizaamu gyabadde banyina okubeeramu ne Donald Trump kyokka ate era ne boogera ku kyokulwanisa ekirala eky'amaanyi. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ekkula eri omuntu wa bulijjo kwoli ye Pal FM yenza omukugulu kungunu eddwaniro tuli kuteera ku mmeeza n'ogenda maaso n'okuba nti otegeera nga bwe bitambula kaakati n'amawulire ge tuyina kansooke nkubuulire gano then tudde ku ga meeting kansooke nkubuulire gano tudde ku ga meeting bimala okubuulire gano nga tudde ku ga meeting ebintu nga bigenda maaso n'okuba nti bitambula finally amawulire gategeezezza nti bulijjo lubadde lugambo kati bagambye nti Russia n'eggwanga etibwa Belarusi bamaze okukkiriziganya buli kimu kiwedde emizinga giri gye bayita Oreshiniki ballistic missiles bagenda kuba baziwa eggwanga bagenda kuba bagiwa eggwanga lya Belarusi